Samwiri ekyokubiri olaba Dawudi. Tulaba sitole y'omusajja ono Dawudi. Omusajja ono Dawudi ekyamazima yali muweereza wa Katonda. Katonda amukoze bulungi. Somayo Samwiri ekyokubiri 11. Soma tandikirawo. Samwiri ekyokubiri 11. Awo lwatuuka omwaka we gwatuukirira mu kiseera kabaka mwe batabaalira, Dawudi n'atuma Yowaabu n'abaddu be awamu naye mu Isirayiri yenna, ne bazikiriza abaana ba Amoni ne bazingiza Labba, naye Dawudi n'asigala e Yerusaalemi. Awo lwatuuka akawungeezi, Dawudi n'agolokoka n'ava ku kitanda kye n'atambula waggulu ku nnyumba ya kabaka, era n'ayima ku nnyumba n'alaba omukazi ng'anaaba, era omukazi yali mulungi nnyo okutunuulira. Awo Dawudi n'atuma n'abuuza omukazi bw'ali, ne wabaawo eyayogera nti, oyo si Baseba muwala wa Eriyaabu. Yesu omulungi yeebazibwe. Olaba omubiri kye gukola. Olaba omubiri we gutulemesa okusinza Katonda. Olaba omubiri we tutaguwaddeyo kubeera ssaddaaka namwezi we kusinza Katonda. Yesu omulungi yeebazibwe. Nakugambye oluyimba kuliko ekirugattibwako okufuuka okusinza kuli kwe twogerako. Omwoyo otatula mu kibiri kikyafu. Kati omwoyo wa Katonda yatambulanga n'omusajja ono n'amulwanira entalo ze zonna. Naye lengera atuuka lumu agenda okulengera ekikyalo eky'ebitiggula wansi mu kiwonvu, n'agamba Mukama wakola. Bano bonna Mukama wabatukolera. Byonna byengera byani? Ekyamazima ng'awulira tasobola kyengera ekyo kumukola ki? Kumuyitako. Era yawunzika ekyengere akikoze eki? Akiriti. Okusiga okusinza Katonda kwayogerako. Yesu omulungi yeebaze. Tusomeko wano nga tumaliriza. Soma Matayo 19:29. Matayo 19:29. Na buli muntu yenna eyaleka ennyumba oba luganda oba bannyina oba kitaawe oba nnyina oba baana oba byalo olw'erinnya lyange aliweebwa emirundi 10 era alisikira obulamu obutaggwaawo. Naye bangi ab'olubereberye Yesu omulungi yeebazibwe. Basema ne banyebe ebintu bya Katonda si bya bwereere. Yesu omulungi yeebazibwe. Akugambye nti byonna ekyamazima bwe tubeera batuwaayo ssaddaaka ennamba ejjudde, ssaddaaka ey'okusinza, waliwo bye tulina okwerekereza. Ekyamazima ng'okiraba tekyerekerezekeka naye n'okyeresa. Naye akugambye eyeeresa byonna ajja kumala bizibwewo. Ku nsi 10 ate ne mu ggulu ajja kukola ki? Ajja kugenda. Yesu omulungi yeebazibwe. Kati olwo tulondeko ki? Mulowooza okusalawo okubeera ssaddaaka ennamusi ekisinga tufune 10 ate ne mu ggulu tugende? Oba tulye 9 mu ggulu tusigale? Omuntu omu yagamba nti lwaki agaggawalako emyaka ne we giba 2 ne bwafa, naye nga gaggawaddeko emyaka lwaki gyebeka? Kwe kusaba kwe era kwe kwagala kwe. Kati obeera ofunyemu ki? Obeera tolina kyokoze ki? Kyofunyeemu. Yesu omulungi yeebazibwe. Duka luno lwenyingi olusembayo tumalirize. Esawa zange ziweddeko. Soma Yokaana 12:1 osoma olw'omunaana. Yokaana 12:1 egambye, awo bwe zaali nga zisigaddeyo ennaku 6 okutuuka ku Buyitako, Yesu n'ajja e Besaniya eyali Laazaalo
Yesu gwe yazuukiza mu bafu. Olw'omunaana lugambye, kubanga abaavu muli nabo ennaku zonna, naye nze temuli nange ennaku zonna. Awo ne bamufumbirayo emmere ey'ekyeggulo, ne Maliza n'aweereza. Naye Laazaalo n'aba omu ku bo abaali batudde naye ku mmere. Olwokusatu, awo Maliyamu n'addira laatiri ey'amafuta ag'omugavu ag'omuwendo omungi ennyo, n'agisiiga ku bigere bya Yesu, n'attaanya ebigere